ekikyatumenya n'ensi n'ebizibu tetunnawa mutonzi waffe kitiibwa ddala kimugwanidde kisukka ku bitonde byonna. Abasinkanye pulezidenti emirundi egisinga bagabye bayitamu baga nti ogenda musingana kwe mu kitundu ey'okumakya n'omulaba 11 ez'akawungeezi tebavaayo ate tebayomba lwaki aze kusingana mukulembeze wa ggwanga kekakisa gomanya abamunoonya ffe tulina yatutonda kasole tugumikirize bojja wange mu bugagga bwange nze okuka era nenkulaga nti ku mukaago okwo nakazuukuka zijja nekola bwegolozo kasule samaleko wazze dda wakajja naye era sidda nnyo kyokka nga wakedde bukeezi ne mumbeere kula endaga ntokoseddwa dda naye era si nnyo kali kwegamba sidda nnyo teweboya nti okimanyi nti omutunulira nga waviirayo mwogeremu ofuna n'akabugumu. Nsobola kusanga nga oli ku simu n'ogisigalako oli mu ddiira oli kasimuko nenfubutukayo nentuula kasula osigala ku simu bwebajja obaddeko tewerabira nti ndi kitonde. Kyenyagadde wano tetunnategeera yatutonda namukumukiririzamu nti waali nga bwe tukkiririza mu bitonde tetumuwadde kitiibwa kye buzito bwe muwendo gwe emiwendo n'obuzito tubiwadde bitonde. Seka pulezidenti ajja buli muntu neyeetereza muyingira kooti mwaliwo ensonga Allah tutaasa amakooti ya rabbi mulamuzi ajja mu kooti mwenna abayingidde kooti nemukola ki nemweteekateeko mulamuzi abadde kasimu mulamuzi oyo era nese bajjanga mulamuzi bwaba mukyala era ajjanga ddala mulabira ddala nga bwemutunulira entambula enfaanana yonna yaani ya mulamuzi. Ekitiibwa kyowa ekitiibwa omutonzi waffe kiri wa mubulamu bwaffe. Wama qadarullaha haqqa qadarihi. Ekikyatumenya n'ensi n'ebizibu tetunnawa mutonzi waffe kitiibwa ddala kimugwanidde kisukka ku bitonde byonna. Obugonvu buno n'obuwulize buli ludda wa maaso ge yakutonda. Ffe essimu zivugira wakati mu swala. Ate omusiraamu omu n'agezesebwa n'agibalekerako nga nakubye yennyini gwokubidde bwaba musiraamu okubye ku ssaawa mmeka? Lwaki oddamu?